tuba twawukana kuja ngumpadde akakadde ate Joseph nekyo nakigamba nze naye embeera gy'olimu nagikoowa eyo embeera gy'olimu noyingiza kano Joseph embeera nagikoowa njagala setolinge nange gyendiko naye nkyanoonya mutuufu okyanoonya mutuufu otya kakati ekyogamba kati omukazi omutuufu anajja mu nyumba n'ansanga mu nyumba nga ndi omwo nebase n'aganze nze mukazi omutuufu era nina kendabye nako nenkafuna nendaba ngenda okulanga embeera sintuufu nenfuna akalala kati bwentu bwe ngenda nfuna omumwenzi gy'okugamba nti kano ke katuufu ne kati mukiraba ng'ogamba ndi mwenzi simanyi nyingizo nono nemba nnoonya mutuufu kyagala okugamba tonafuna mukazi mutuufu ati waali munoonya omutuufu waali Teddy Teddy ye mukazi omutuufu banaye mwanyinazi nze simanyi nakumanya oba omukazi oyo waki oba kiki olinga agamba nti Teddy ye mukazi yekka ali omu nsi Teddy ye mukazi omutuufu era gwaleeta obuzibu okwawukanya Teddy n'obeera ng'omujja mu maka ge Teddy goba mugoba ng'oleeta kati mukazi we tunaakoowa n'anoba era njagala otukola enteekateeka kola enteekateeka nze ndete Teddy mukuteekawo muddemu mukwatagana muddingane kola enteekateeka ndete Teddy muddingane seguye mukazi omutuufu omwoyo omulala nkuveewo kola enteekateeka Joseph enteekateeka ndeeta Teddy ekyamazima mulamu nkwebaza mu byonna byonkoledde weebale naye ekyamazima sinabye kyebekugambisaawe Teddy nze mbirina ebyokukugamba ng'omuntu mwanyinazi alina ebintu bingi byayiseemu ate era bingi byayize ate era nange nina bingi byemubuuliridde naye muna nze ndaba omulimu nkyalina munene kuba okukyusa omwoyo gw'omuntu si kyangu tekituufu okukyusa omwoyo gw'omuntu si kyangu kubanga n'ebyawandiikibwa bigamba nti Yesu bwe yajja ku nsi okubuulira enjiri n'atambula n'abayigirizwa be n'atambula n'ebibiina ng'abibuulira enjiri bitambulire mu kkubo eggolokofu mu be yabuulira bennyini mwe muli eyamulyamu olukwe kaakati okukyusa omwoyo gw'omuntu so si kyangu naye nkukakasa omukulu muto wange akyusizza kyamazima sinabye byakugaana naye ekirungi olina ennamba yange y'essimu ate nange ennamba yo ngiina tojja kubatuuka Teddy naawe leka beera mwanjulukufu gyendi baako ekigambo ky'oŋŋamba ekinzizaamu amaanyi okimanyi Teddy nkwagala kimanyi njagaliza muto wange nkimanyi mulaga bwekugaanye tujja kuba twogera Teddy baako ky'oŋŋamba kyemba ngenderako nti kale kanneerowooze mola ennamba yo ngiina nange olina eyange tujja kuba twogera Teddy tujja kwogera byonna kimakidde naye mwana ekisa kibi mwana kibi kiti kati amwannyinazi bagenze musiba mu bintu birategeerekeka n'amaka ge gafudde omusajja yamugobye lwakisa kutereka bintu byatategeere nomuyingiza mu bintu by'ekiyaayi kati yagenze fiirwa amaka ge gwe omuleetedde okugafiirwa ate ntya nakugamba nti ate waŋŋamba otya mwana kantu gwe oli wambwa oli wakisiru nnyo maani wano nabagamba tewabaawo omuntu yenna ababuuza nti mwina gwe mulabyeko nti nnyo bwe baakubuuza atandika kuvevenga kukakana poliisi popyezze enjodde
nzi nali nabyerabira era kasita bambuuza nawe nimbagamba gy'oli muntu era gwe watuleetera emiswiba ate ze nakutumayo okubba mwana mbabuulire nze kyemuva mulaba namala ekisa nakoowa ekisa nakimala oli ne bw'ojja ng'ofaanana otya ne bw'ojja nga weevulungula sisobola kukuyamba kisa mwana kissa kati munnange ebyamutuuseeko musajja agenze mugoba agenze kufiirwa maaka ge kati agenda tandikira oyo mwana ekisa kibi ate simanyi mulamu wange oba mukwatako muzimu ki okuterekera ebintu bye munju ye wa mwiveeko ebyo nve mukwekubagiza oyo kyali just kimanyi kati alimu katengo yafunyemu katengo olw'okuba bamukubye obusente yaddeyo obusente awo n'obusente era bwabadde buswazi n'ekyalo obusente bukolwa balamu kasita twavuddeyo tugenda kukola obusente obupya kiba kyetaagisa bumuddeza mwana kakyali katukubye obusente bwaffe awo katubaze kagutusinze naye ize oyita busente buswazi mani buswazi otala na bumiliyoni 5 nga bugobya omukazi olwoba musajja wali waddeyo ezizo mwana tonnemeramu era buswazi tebwabadde bwabadde buswazi naye kati ekiriwo twegatte tugende tumwegayireko oyo kyali azeddemuwe nange basobola okumbudamyako kuba ennaku zino sirina wembuyiwamu ngani addamu okwesembereza gwe twesonyiwe kwata amakubo g'ogenda oyiye bibyo naffe lwe tuyiye byaffe ate toddamu kudda wa mwannyinaze tambula bibyo naffe tukwate gaffe ndowooza okitegedde kati ngobawo ngayo mwana amankubuulire genda oyiye ebirala fe otwesonyiwe amaka ga mwannyinaze ogoonoonye oli awo okola byakiyaaye weeyita wakabi oli kakisiru ge wakisiru mwana leka mugambe amaka gaali gateredde n'agoonoona kati ate ali awawoza twegatte gati naani genda oyiye ebirala ize n'obutunuulira mulowooza sirina ensobola bbuyiwa walala oba mulowooza n'okwogera nammwe bwe ntyo mbayambye mbadde just njaga kugira nga mbuyiyeeko awo nnaku nga 2-3 naye kati mulaba munneefuirako bakabi weefudde kakabejja ogwe mwana tonneewulira kugambye totawaana tonneeyita toginneeyita nina kyoteesa obadde agatuguyiwewo olina kyoli naawe kati olina kyosobola okukola oyina nakyogamba situka tuguyiwewo ate sirimuleveezo sisobola kulwana nawe wansi kitegeeza oliwewe kunzi tonyimirirako mwana kati kiki totandika mbuki kola ekintu kimu kyogamba tugutandike tuguyiwewo naawe ate nze nkutandika naawe wansi waninyaza toninya totandika byakiyaayo jafuna obuzibu mwana kakyali mwana butambula n'ebisiraani byako bwina ebizibu ate bweyita obwakabi ajagala naye ddu kuteekamu akuzeeyo ayagala kuteekayo gwe tasobola talina kyali mwesonyiwe muleke bwatyo simanyo babumbineyo mbalirira amazima amatuufu nzundiwala oli kimuli kirungi nakuyise wano nga nina ensonga gitonje batwogereko nga ne mwannyinaze oyo waali nkimanyi mwannyinaze wamwagala nnyo ate naye yakwagala nnyo naye waliwo obutakkaanya awo obwagenda mu maaso mwannyinaze oyo omulaga musajja mulungi mwetoowaze akwagala kituufu era nze ntuulawo nannyumiza naŋŋamba mwannyinaze Teddy mwagala mu bakazi bonna Teddy mwannyinaze juzi yakwagala era teri muwala yenna asobola mwannyinaze okugjako gwe Teddy kituufu Joseph alina okwagala Joseph alina keya Joseph ambeereddewo ng'alinga taata payebisika bakitange ne Joseph alaze okwagala ensonga ekuyisiza mbadde nkusaba omusonyiwe byonna ebitegenze bulungi weyakumenya emitima
kiwali omusubiramu kyotamufunamu mbadde nkusaba omusonyi muddemu mukwatagane mutambuze obulamu ng'abaagalana naye mwana wa muntu asobya bulijjo ng'abasajja abalaye basobya naye asobola okusobya naye mbadde nkusaba omusonyi kubanga gwe wekka ali mu bulamu bwe soni wa mwannyinaze sitaani oluusi abeera nawe byonna byeyogera biwulira bulungi era mbitegeera n'ebigambo byonna byoli mu kuŋŋamba oba byoli mu kunneetondera si kuli muntu mutuufu ow'okubyetondera ono yennyini Joseph yalina okubyeyogera oba yeetonda ne yeetonda naye so si ggwe kunneetondera kuba gwe tolina kye wansobya Joseph gwe alina okwetonda bula so mukyala kujja kunneetondera nga ye ekyo kituufu kyoyogera naye njagala nkubuulira Joseph baatuzaala abaana babiri taata ne mama baatuzaala abaana babiri ne batuleka mu nsi ffekka nze nkuze ŋŋandera Joseph nze maama we nze taata we nze mmanyi obunafu bwe n'amaanyi ge Teddy nkimanyi oli mukazi mukkiriza era omanyi bayibuli olina weeyogerera ku kwagala ngenda kusomera ekyawandiikibwa bw'obikola bayibuli n'ogenda mu Bakolinso ekisooka essuula 13 n'otandika ku nnyiro olwokuna bayibuli eyogera ku kwagala ku bikolwa by'okwagala kankusomereyo Bakolinso bw'osobola okuddayo ne weesomerayo Bakolinso ekisooka essuula 13 onyiri tandikire ku lwokuna bayibuli egamba nti okwagala kugumiikiriza kulina ekisa okwagala tekuba na bujja okwagala tekwekulumbaza okwagala kubika ku bibi ebingi era bayibuli yemu neegamba ku lunyiriro lw'omusanvu nti okwagala kuziriikiriza byonna Joseph mugumiikirize byonna nkimanyi bingi byakoze ebitakusanyusiza bingi byakoze ebikumenya omutima naye mbadde nkusaba omusonyiwe omugumiikirize bannange ebigambo byonna mbiwulidde bulungi era mbitegedde bulungi n'okuddayo nja kubisoma nga bw'ongambye nga bw'ogambye nti okwagala kugumiikiriza okwagala bingi byonna mbiwulidde bulungi naye ekyamazima nze nga bwondaba nasimbula dda era bwe luba lugendo ndabika we bali emmotoka navuga ddala ndi wala nnyo watasipa kakosanga ekyamazima Joseph namugumiikiriza mu bintu bingi byataagumiikiriza nze Teddy sikyasobola wadde seconds n'emu wadde akatono okuddira Joseph kubanga Joseph alina omwoyo omutono Joseph olina omwoyo omutono nno ddala sina mutono gwokaba n'omunafu simanya kyenyinza kukuwugira olaba Joseph byenkugamba ogwo omwoyo omutono ogwo gw'olina gukusubiza omukazi obw'embala kale mwannyinaze naye leka va mu kwekubagiza wenna oyogera weekubagiza n'okwekuba muleke oba agende gwe kennyini oba kumusomera bayibuli mu bayibuli eyo yennyini mu lubereberye egamba Katonda yasooka kutonda Adamu bwe yatonda Adamu n'alaba ng'alina okubeera n'omubeezi n'amugja mu lubiriizi lwe n'atonda omukyala nga ye mubeezi waani wa Adamu kati kitegeeza oyo Teddy si lubiriizi lwange ate era gw'obadde ng'ojja oyogera kuba singa lubadde lubiriizi lwange lwandibadde lugumiikiriza lwandibadde lwagala nze njikkiriza mbadde n'omwoyo omutono era ezo ensobi zange njize nabyenjize era ntegedde nti omwoyo omutono gunkozesezza ensobi ennyingi naye kakati ngenda kutuula mwannyinaze nzikakkane tufune tunoonye olubiriizi lwaffe tubeere n'olwo naye toddaawo teweekubagiza luyinza okuba olusi lwe lubiriizi lwaffe guno omwoyo omutono gwe mbadde nagwo kati ogwo gunvuddemu katujja funa owaffe mwannyinaze Joseph weegendereze ky'osiga kubanga era ekyo ky'olikungula olibaako w'otuula ng'okungula byonna ebyo bye weesigidde weegendereze ky'osiga kubanga era ekyo ky'olikungula
olibako otuula okungula byonna ebyo byeweesigidde